Inze Makona Brian of Uganda, omusajja atalina mukyala wako, omusajja alina pass ey'amanda eyegolerera ekkooti ye nga mpa emitwalo 2 ku buntu bw'embeera neegasse naye nga tezibeera za kugula kaweeki ke bayita Makona Piiru. Nzize okuba nga mbanjulira show eno Crossfire era nga mbasuubiza nti nno ebintu by'okwegatta badde sibimanyi bulungi nnyo kyobala banakkiriza essimu ebirenga enkwata nze Makona waabwe tugende mu show. Tukwanyiza ku Crossfire. Tukwanyiza kati. Kinyuma nnyo ennaku zino nkuvaako wooli n'ogenda ebweru n'okyusa ku bulamu kati wulira ekipya tuleese Friends Road Trip tu Zanzibar tutambula mu kikoosi okuva wano ne tugenda e Zanzibar mu baasi okuva nga 12 okutuusa 19 Julayi ennaku 8 kwolwo lwe tusimbula e Kampala tujja kuba n'akasiki e Kampala ate bwe tutuuka e Dar es Salaam tuwumulemu lumu olwo ne tukola white party nga tuli ku boat cruise olwo ne tukkirira e Zanzibar singo milioni 2.5 ate kapo 2.2 okutambula okusula ebyokulya byonna biri ku ssente z'osasula olwo tuli Zanzibar n'olaba Stone City Zanzibar Nakupenda Island Prison Island okuwuga mu liyanja Indian Ocean osula mu hoteli gye weetaaga ebintu byakutakala kulya ku ssente booking akati tukomanga 10 June okuwandiisa abantu noti 788 25552 oba WhatsApp noti 783 oba jangu ku office zaffe wano ku Namirembe bus terminal ku Bitaara okulya ssente si kulya mwana twali tetulijja mu nsi muno mujje tulye ku ssente zaffe tambula mu Friends Road Trip ogenda olye ku bulamu e Zanzibar. Solange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Welcome to Shalom 256 is happening wetugamba kasoli ekigambo is happening nga omanya oliga imwayogera naye bannange alina kujja leero zaato wange ate yantaddepo ssente aliwo kugweya Tukachela nagate kaka utakota nanteka ku ssente mbajjukiza Victoria University March intake bagyongezaayo extension good news nchiddamu good news is March intake bagyongezaayo gwagala okusoma genda Victoria University the university for you ate jukasoma ku Victoria University ofuna AI training jukira AI is the way to go wa kusimu enyo 0782 397699 njiddamu 0782 397699 Victoria University sangibwa ujinja road right na course one certificates diploma masters ne degree genda mune we wandise ubenga osoma ate mu abakola sciences genda ku Victoria University ubanga ogenda teria ddala bulungi mu future enungi let's travel on friendship road trip to Zanzibar ovanga 19 paka ovanga 12 that's 12 paka 19th July 8 days single 2.5 couple 4.2 kwezo no center kuliko accommodation kuliko transport n'ebyokulya tugakulambula kwenda lock swimming with tortoises white party cruise bagalo proposinga nambo omuntu tom proposing da mu Uganda mukumwe relationship basuma kwanga ba proposing la Kayenyi City ku luguudo wakati gende Zanzibar waliyo boat cruise tugaba o proposing ilo omwana booking zikomanga 10 June ne wagenda baka sikie Kampala on the travel date payments zikole ku office zabwe ku Namirembe road awo ku bus terminal ku bakuli ku Bitaala bakuli ku Bitaala wapanga bus za perfect ne freedom genda obenga ogenda bakwa ku simu eno 0788425952 0788425952 tugende e Zanzibar nchiddamu kuvanga 12 up to July okuvanga 12 paka 19th July bwogenda nanjukuza Solange kanyakaiza bakwogera kiri Solange Solange zembade ngamba Solange cha Faransa manya sister wa Beyonce Solange linya Solange manza bujo ngamba Solange anti wokisoma wokiraba nenga kiri Solange ona omulya Solange women syrup yes Solange women syrup eddagala eryo nga liyambako abakyala abali mu kaseera kakazibuke muyitamu omwezi akennaku 3-4 abamalamu n'ewiiki okusinziira naye ntikagirako obulumi obugirako wabula Solange women syrup ddagala lyeriza okubeera nga likutaasa okubeera nga likuziiza obulumi obwo nga bukendeerera ddala nobeera nga emirimu ate osigala ng'ogikakkalabya bulungi nnyo so obeera ng'oli mwami ng'oli mukola basheenu kagulire omukyala ewaka oba kagulire muwala waba watusiza ensonga ezo obeera ng'oli mukyala oba oli muwala nga watuuka mu mbeera eyo ng'olaba show eno era naawe olina okubeera nga okanoonyako mu pharmacies supermarkets drug shops mu ggwanga Uganda abali ebweru w'eggwanga outlets eyo mu mawanga ge mulimu eyo wasabeera nga ebintu bya Uganda bituukirawo eyo
ne Solange outlets ezisinga twamutaddeyo dda katale kwali kubanga ekirungi kakasibwa National Drug Authority wano so NDA webere kakasizza ekintu balifuma yes so era ngo kinoonyako embeera ate ebere taratibu ng'oluwombo lw'amagi yes embeera teri taratibu mu Uganda ku bantu abamu Makona mukwano go we mubeera emwekwata mu bivulu naye kati essaawa yonna ngenda kulaba akafaaji nga balikondiiza entambi abantambi oyinza kulabika otya bannange ng'omwana aleese essimu ati nga tulaba dda Juggernaut da encyclopedia n'olubuto lwange Wayne Balukeza Frank Antambi ng'omwana atwadde ka video vote nga kali wasenga asidi ng'owe weeta akabuto vote nga weweeta oli kabuto weweeta ne osooka okkiriza essimu nga mugenze n'omuntu akati kwawasa edda nga tonnaba kuwasa wala osooka okkiriza omwala okulya essimu nga mugenda kwerya tomanya ebiseera ebisinga laavu eno etuziba amaaso okimanyi laavu eziba amaaso laavu eziba amaaso omutengeetero guzibira ddala amaaso omutengeetero eziwati honiness gwe mutengeetero omutengeetero ate okwakirira ejjakirizi kyeki n'owulira nga ejjakirizi honiness nabyo omanyi Oluganda luli very rich tulina synonyms nyingi mu Luganda omutengeeterero kati Shalom ali ku mutengeetero Shalom is honey mwenu weza ndi ku mutengeetero kati ebiseera ebisinga abasajja tetubeera mu bakiyita sifa babeera mu lead mukaseera oba okusalawo kubeera kw'abakyala kyobola ojja kusanga akaana myaka 18 kali ku musajja omukulu kamukutte mu matu kati naye omusajja oyo nga managing director mulambo MD naye nga akaana kamuli mu mutwe mu malevu kati ng'olagamba weewo okitegeera ng'asiyaako busiya nga yagala kimu wali obwongo kati budduka ne buva mu mutwe ne bugenda wali wansi nga wolowooza so tetubeera mu control abasajja yes tetubeera mu control kizibu nnyo naddala ng'ensolo mpya ensolo nga mpya ensolo ng'ekutawaanyiza ebbanga n'ebbanga kuba olwekirizezze osiizinga okutegeera naye abantu ababeera in control bebo nga yabeera mu lead essaawa yonna ya-initiating each and everything nga yabimanyiira yamanya essimu oba ogigize ebeeraawo bikoze bitya ne kati omuntu alwawo okwegatta nga Makona wabafunye ku ntambi sooka oleke omuntu alwawo okukola ki okwegatta Makona alwawo lwaki Makona alwawo okwegatta emirimu bakozesa omwana oyo emirimu kafuko genda eyo kwateba katale yandika nga tevayo siwundi unasibula abasi genda ku federation musajja watu n'amala olunaku lulamba 16 hours ali mu field akola naddayo waka bali ate yegololera omutukola birantu nokwegatta kuba kutono ewaka emirimu yajekolera Makona yegolera engoye ewaka twamulabe nga agolola essuuti ng'alimu akola ajabalako n'essaawa nga bbiri atakoza agosa pasi y'amaanyi bannange pasi y'amaanyi banna okuwangaala kuno kutulabisa ebintu Makona wange Makona embeera gy'alimu temusobozesa kubanga yegattagatta nga olaba abantu abo abalalalango abakazi badagala sibakati abajja ku ssaawa 10 ne bavaawo ssaawa emu kitundu okitegeera balina obudde bungi balina obudde okwegatta ne kati Makona akeera mu field okitegeera so yamukolako crossfire Makona bamukozeko crossfire bulijjo gyakola ku banne bamuwadde introduction bulijjo bwakyo bwayanjula olunaku leero mu studio nina omusajja ono kigambibwa ali abannamwandu ba Ssejjirinya yatunze ettaka mwenzi nnyo mufere mukumpanya tukwaniriza kakati byamuddidde kati agenda kweyanjula atya nze Makona Brian of Uganda omusajja atalina mukyala wako omusajja alina pass ey'amanda eyeegolerera ekkooti ye nga mpa emitwalo 2 ku buntu bw'embeera neegasse naye nga tezibeera za kugula kaweeki ke bayita Makona piiru nziza okuba nga mbanjulira show eno crossfire era nga mbasuubiza nti nno byo ebintu by'okwegatta badde sibimanyi bulungi nnyo kyobola banakkiriza essimu ebeere ng'enkwata nze Makona waabwe tugende mu show tukwaniriza ku crossfire tukwaniriza kati ye Makona yes naye nze issue zonna zirabye naye kyemmanyi nti nno buli muntu ng'oli mu limelight can happen it's just a matter of time for you to have a scandal
scandal ziyinza okuba nga ziyinza obutenkana nga sizezi nga tofunye ya bwenzi tofunye ya bwenzi kuli codinga ne it's just a matter of time buli muntu ajja kirozaako buli ali mu mulai banji kati abasinga bali man down so oberanga oli eto nagwako mu scandal bagamba nti awanise tasekerera nkenku akoze ki awanise tasekerera wankenku ekitegeeza nti oberanga oli mu mbeera eno nga muno kimutuuseeko ekintu ekyo naye nga nawe oli eno anytime ate nga naffe tubikola naffe abalaba wano eno abali mu tulaba wano nammwe mwina bye mukola bati banna bakola ki abo oberanga tolina nnyo linnya eno kizoke yes osobola kiyinza obutakauntinga nnyo naye oberanga oli kikoma ku kyalo kone ba obi baba primary obeera olina erinnya mwamulabye jebbi obeera olina erinnya eryo ekisookera ddala nti ogenda ku attractinga abantu abalungi n'ababi ogenda ku attractinga abantu abagenda okujja mu bulamu bwo ng'ebigendererwa bibazze nabyo birala gwe ku bibadde osuubira ojja kusanga oliye ng'obulamu bwagamba singa ndakishaloomu ekyo jabba mmaze ate nina okulaga abantu obujulizi okitegeera no having bagita souvenir yes bwe nalya shalom kuba nja kyogera bampakanyi bagaolimba shalom engeri gyagala mu mukazi we tayinza kubanga yakola omwana agenda okujjewo nga eyo mission gyalina mu mutwe kuli codinga twalaba ka video ka yali muyimbi kyali Palaso Palaso noza bakakwatako kuba nga yeebase Palaso yali yeebase MC Kat famula banga bamukuttira ate for them bali bagamba it was the same girl kisobokera ddala okitegeera so abawala ebyaddala mu bulamu bw'ensi buno obw'obutonde women were created to conquer men as men were created to conquer the world as men we are busy looking for money yes okubeera nga tukonkalinga ensi ebiri ng'etambula abakyala bo they are busy trying to find all ways of conquering us kati batumanyi okusinga ffe tubamanyi kyobola nti omukazi osobola okumwendako n'agamba it is okay nkusonyiye nakukolako revenge after 8 years omukazi osobola okumwendako nagamba it's okay I understand ne kakyalina sigala nga kakuwanga afukamidde n'akamere naki naye nga she's plotting a revenge egenda okumalawo obulamu bwo bwonna ng'ate oli mulamu eyo gwosanga nga wamwendako ku maka gamu ogwasooka n'akuzalira abaana basatu nga si baabo n'abakutebe kibayita omukazi asooka atambuwa yenze neefula mbu kiryokke ku musajja kizibu okumusonyiwa kati ffe yenjawulo ffe y'abasajja musajja asalirawo agenda twawule wayenze naye omukazi akuleka itizoke naye kakuzaalira abaana bana nga bonna si babo in fact omu nga muzalira mu kitaawo bebayita abakyala bebayita abakazi nti bo mukama yabacreatinga to conquer men ye weakness yaffe bwe bunafu bwaffe abakazi era eyo world yaabwe intelligence yaabwe ku bintu ebigwa mu kkowa eryo buli waggulu nnyo okusinga waffe butukubisaamu emirundi nzira omukazi kasita mbeera nga mukozeeko ekintu nzaawe mmanya nengamba kati awo kanzirukewo kanveewo eyo chapter njiggadde naye kasita osigalamu kubanga bo balina obungoddiira nakukwata mu matu bwati nagamba ati zoka biki naye nga ye agambe kati mulina kati kamplotting the next big thing ajja kukakasa gwayita omwana w'obuwala so era walaba mu story ya Makona nti omuntu ayinza okwebuuza ebintu byabaddeyo wiiki ewedde byaliyo wiiki ki nga byaliyo ddako kyekibuuzo by the way oba kitegeera kyova tukuyise nga byaliwo ddako naye ng'omuwala muli abeerawo n'agamba naye omuvubuka ono alina ekintu kye yankola he can't go away with it abakazi kizibu nnyo tuleka we go away with the mother kizibu only time catches up n'agamba kati essaawa eno I execute this kubanga wawulira mu mboozi y'omuwala simanyi oba bituufu si bituufu because ye nabadde mpulira omuwala ng'ali mu kwogera yagambye omuvubuka oyo nalina ebizibu byange ne mukubira n'agamba agenda kunya ebizibu nno ki mata ag'omwana omwana ate taatawe gwe yamuzaalamu nti bibeerawo nga mwaya ng'omanyi kati mulembe gw'ennaku zino abakazi ebitundu nga 9 oba 9 mu kimu ku buli 10 they are single mothers kankubuuze Frank bwe mwawukana n'omukazi okyawa omwana tomukyawa but under some certain circumstances abasajja abamu batuusa ekiseera nga they are caught up between a rock and a hard place omukyala namukyayisa n'omwana you've seen cases okitegeera omusajja alina kakibwa bukakibwa amateeka g'ensi nti child support labirira omwana singa si ekyo kyabakyala bangi olumu kwawukana n'abaami baabwe bataddewo olukonko olw'amaanyi ennyo abasajja ne batuuka n'okwesonyiwa abaana
omusajja n'agamba ye bannange enfa kyo omwana waali kuloba oba alinoonya bibeerawo. It is very unfortunate but it is the cases eziriwo essaawa zino biri mu nsi. So kibayita omwana owuwo omukazi akunyiiza ntambi nona twagala kulaba ku mwana omwana owuwo omusaayi n'olya nga twagala kulaba ku mwana wo ogamba to hell with it. nakasita omwana alikula omwana waalikula aliwulira sitole yange alinoonya amanya mbuze kitaawe. Nze sijajinga nnyo kati basajja sinaliyo y'omukyala ng'ali yekka nti bamulekera omwana w'abaana babiri n'ojjonkera omusajja etalabirira abaana biki ebyo the genesis. Yes, olina okumanya maybe for some cases yes oli asajja abanenyezebwa nga tebalina ye buvunaanyizibwa nga kyo kiri mu DNA talina buvunaanyizibwa ali bw'ati reckless but then there are other cases omusajja ebyaddala abadde mulungi nga n'abaana abafaako era nga yali bafuddeko naye nga waliwo embeera eyo eri wakati eyinza obutamusobozesa n'agamba bannanga kimala. Yes, but abakyala because of their gundi yaabwe they are very smooth kuffe biki byonna nti society emaliriza eri kusaidi ey'omukyala tegera tunula no kusaidi yaki ya mwami. So okuddayo ku kyamako nabadde kugamba nti abakyala kizibu nnyo okukuleka okingayo with mother nti omukyala mu kujja nga alina ekyetaago kyayagala omusajja amuyambe nti ye makona nga there was a need of maybe getting some money to feed the child of the woman n'agwa mu makona n'amusuubiza byeyamusuubiza ngenda kugenda ku story zombi kusaidizi zombi atwakwetera y'omukyala bye yakoze eki byagambye kwagala okufuna kyetaano ekyo nti oli yalina kumuyitawo we omwala amusaba emitwalo 5 ye wagamba omukyala nga gyawulira kyayagala abatuwuliriza n'abatulaba nti kireesadde jjagana ati wano to analyze n'okuba VAR kusaidizi zonna yamakona nayo ni makona nayogeddeko ko nayo nambulira eki naye kati bwe mba nsuusa presenting ey'omukyala agamba nti yali ayagala ki mitwalo 5 buyambi so yadde agamba waze yawulidde obubi bwe yadde agamba yes nakati bwe agamba era then na makona n'amuyita wamuyita makona n'agala atekinge advantage okitegeera okusinziira ku mukazi eyo story entambi gonja netis jawa ntambi side jawa ya mukazi byayogedde mukazi makona omutengetero gumwebembejja honiness nayimuka makona nayimuka omukazi yagenda makona yagenda wa mukazi omukazi yagenda wa makona omukazi yagenda wa makona okitegeera emitwalo 5 makona omuswambu nejereega obaitaga mala kwebaka na muntu amaso negamyuka omutengetero nga gwazze kati kubakafaji makona nga afunye omutengetero ayimye makona musajja yava mu kyalo eyo abasombanga amazzi ababiranga ku mugumu ne basimba okugulu nasena amazzi mu ddaamu amazzi agajjanga ku ddaamu yo makona kati abakusimbyeko evivi oliwulira so omukazi amukwogera yagambye nali siina buzibu nga ndaba tajja kukinkola because mompi mutono ako omukazi yamanyidde makona akamenyewo ngamanyi nja kulwanako naye omusajja nansinga amaanyi nammegga ekigo nenkona tumiryeko eddembe ly'abasajja nga ffe abasajja bajoze makona musajja munnaffe bwe nali mmanyi engeri gyali omumpi ate omutono nga mutono ajja kummegga kumbe akasajja akatono okanyomera mutala wa mugga mbu ne kamukuba ekigo nekajjako ebyajjula ina kakejjula omukazi kati omukazi agamba makona aliisa mpaka wagamba of course that is okukwatibwa makona akwata yakekejjula obumuli bw'omukazi yamukekejjula obumu namukekejjulako obumuli yamukako ekyajjula ina namugagambula obumuli namusaako evivi namutuuza mu mbuga za sitaani n'aliisa amaanyi n'amumaliramu omukazi yagamba kasa omusajja yamala n'agwera ekikoowukoowo makona kyagenda kalutu kakubiri ate yakagendamu makona sebo omusajja mugagga tawangala mu kisaawe tolina wangala waddakiika 2 olina okuteeka script y'enkye eya crossfire koloba yali akyanza akagatta so makona bw'atyo kati omukazi namuwulira mbu amaze n'agweri mu nnyumba baalimu babiri okusinziira ku mukazi then ndowooza omukazi awo oba n'agenda kati awo kwe kumusa tusendowooza teyazimuwa na kuzimuwaawo awo mulimu missing gaps mu kusinziira ku mboozi gye yanyumya omukazi kuba oba ogenza kufuna ssente ne bakukekejjula weebato naye ne batakuwa tovaawo wamala n'osaba wakola ki
you know, all that as per. Wali wagala sente za mata obudde obwo. Is missing. Nzirako okuwulira nti ate sente ezaamuweerezebwa zaali za kugula kaki? Kawe. Era nakati yako screenshot wagirabye. Makona piiru. Mitwalo ebiri. Jamu get feed of kati erinnya tufunye erinnya ppya. Tunyawo Evelyn Postino katunyonye kamakula Makona piiru kujjamu lubuto. Omwalo oluma alaka nako soya musiegwa ku Sande kati ku Mande abaana bagenda kuweereza sente za Makona piiru. Sako reason Makona piiru. Era tuwa wemba nkola company ekola obweko kwa Makona piiru. Kachebiri. Yes, omwala ebigambo byayogedde, all those are very very strong allegations. Strong, yes. Zirimu okuliisa ki? Amaanyi. So zitaintinga ekifaananyi ekibi ennyo. Makona. Because Makona is a TV personality. A media personnel. Yes, aina TV gyakolera oba network gyakolera ey'amaanyi. Like nnyingo omuntu. Standing in values is always against such vices. Okitegeera nti obeera mu nsi endala itali Uganda Makona yawummudde abeera yakoze eki yawummudde. Gazeeko ebbali banoonyereze. Nga ne oba CID whichever ali mukubira ng'enoonyereza. Okitegeera kubanga omusango teguvunda. Ebyaddala nti omuntu wakolako ekintu birabidde kwa Alakeri. Yes, bikoma wale footage wa 94. Yes, in fact ne Jay-Z bali babireese nti nno mu 1999 alina omwana gwe yali oyo emyaka bajali 15 naye byagenza okuggwawo nga bali bagala kwenoonyeza fortune mu Jay-Z nga bagala ssente, so nga yali blackmail. Kati nekino ekyamakona ku side eno okitabira ku coin emu sobola okubeera nga musajja alina okunoonyerezebwako oba nga yabikola. Ku side ey'okubiri ng'esobola okubeera nti blackmail wejjira waawano nti nagezezaako okuestablishinga okuwulirizako ku side yaki y'amakona. Makona n'agamba ntambi ebintu ebyo nabirabye because namugaye muganda wange tuli ku kiwano ng'oli everywhere. Did these things happen? They are choosing it because they are very very strong. Ate waliwo olugero olugamba nti wooleka obulimba ne bufuna omwagaanya notachallenginga bulimba bugafuuka amazima. Abantu abamu bayinza okukulaba nga ntambi oli mu kwewozaako bikinagamba okireka ne kitambula kasita otachallenginga bulimba ku bantu abamu gafuuka amazima. Mugamba kakati muganda yange Makona ensonga eno ojja kugiraba ng'ey'okusaaga but abantu awamu egagenda kufuuka amazima. Ojagenda okwagala ogenda okufuna visa which somewhere agaane because ennaku zino engeri bagalamu visa obatekamu buteesi linnya nti Frank Antambi ng'ebijjirako oyo ng'ennaku z'omwezi 27 Julayi waliwo omuwala yavaayo n'agamba nti yamukola ABCD rape because kati olidde posts blog zatandise okuwandiika mulimu the tag eya rape okitegeera mweri kati wotavaayo kwechallenginga kuwakanya ebyo ebyogerwa n'ogamba nze akati olaba osijja muwa amasannyalaze oyo ayagala kwambukira ku nze oyo bikoze bitya. If you have a name to protect obulimba ne bujja nga watawo obulaba waliwo abali mu kubuwa amaanyi esobola okubeera nga plot eya blackmail yungibwa nga bagala kusuula gushalo mu gwaliko nga it is very very huge beyond your imagination. Okitegeera the best thing you can do naddala nga mulimu ebintu mulimu obulimba obumu obujja ng'olaba ekyo mulimu ekintu mada mulimu rape defilement bisiyaga bikoze biti ebyo biri strong come out and clear. Yes, nezo sentences zisatu nnya bibeera on record. Nakyo olumba yinza okugamba weewozaako nze ntambi ebiseera ebisinga ekiŋŋaana like okwewoza like oba okwa side yange people would say wandyogedde ki era olina kwegaana kati olimu ogamba bakansirike kituufu kisinziira anyway but nze nkulaga ekifaananyi ekinene nti olukwe luyinza okuba nga lunene nga baagala kusuula makono okitegeera. So ojja n'oba in fact buli muntu nga brand y'amaanyi babeerako ne ba PR abo weebatyo ababoogerera publicists newokola comment just sentences 2-3 ebyo byogerwako sibimanyi sibituufu olukwe lwakagala that is enough. So kijja on record. So Makona nemukubira under those stones nemugamba Makona allegations zino ezize erinnya lyo ebibeera nga sibituufu you have to find ways always of discerning omuntu ayagala okubeera nga kukola ekintu kino find ways okitegeera. Then kwe kumbuulira story ye n'agamba nti baali mu mukwano ebaali mulaavu n'omuwala ono Joani omuwala oyo but ebintu byogamba nti a relationship nga going wrong
20 sawa because ogenda okulaba mukaawo video omuntu nga mwakasinkana omundi ogusooka ogwo deliberate gyagijja okubeera nga kwata ne video eyo weetyo kitegeera kizibu by using logic nga just olunaku lumu stand nga mbali temwemanyi nakwemanya naye kati gwebeera ne girlfriend wo wakutunuzaamu kamera oyinza okugamba nti gijjeewo kizibu kuba muntu wo amagide nga akutunuzaamu kamera mugamba nti gijjeewo so ne makona nayo kyali bwe ekito nti twas a relationship gye baalimu yatanginga sawa okitegeera so nti omuwala kati sawa kino kiddeyo kiri kyenkugambye nti abakazi mukama yenenge egiyo gye yabatonda naddala mu kutuza nnyo yakutereka kati jjukira relationship webeera nga ewedde abakazi ekisinga obbayisa obubi probably gwe ng'omuvinze on yalemeredde okumuvinga on tenga gwe omulago ng'oli happy so abajja kujjayo embwa mu matatu agikube bwotyo ate because ye mukyala then of course speculation yesenga society ejja kumuwa audience gweyinza okugikuma nebeera ng'etwalaga nga amazima so akola embeera gyalimu mbi nnyo naye ng'ate nze nkisuubira nti no fenafena abalinako kukanya akatonotono we shall be targeted at one time naddala mu nsonga ezo ezityo bitabeera bisiyaga kijja kubeera rape kijja kubeera defilement ebyo nsonga nga ssatu kati bayize ebisiyaga ntambi oyo musiyaze entambi oyo bikoze waliwo abankolanya zilive kutuwa ensonga zesetanga zikyali waggulu bankoleranga zilive awo shalom musiyazi bannange they can do everything okukakanya yes so at the end of the day olina kubeera nga naawe oli alert ekibeera kizze kiki olina okubeera nga okola if it was me nga ndaba ensonga zinyinyitidde nnyo nga si bituufu ebinjogerwako awo nga nteekinga legal proceedings yes agende mu kooti yes Shalom kirabanga ekitono naye teri kintu kibi kuteekako bbala eryo bw'oli mukwasi obulamu bwo bwonna oyogedde ekintu kya visa mwonza okugenda osaba visa ne bagamba teekamu ennyama bagamba makona ono yalwepingako tujakkiza mu nsi yaffe olwepinga abaana baffe okitegeera bibeera bingi nnyo abantu ebibalemesa olumu okufuna ebintu ng'ebyo olumu n'omulimu oli kampani gwe yali kuwadde kuba kati olaba abaana abali mu mawulire essaawa zino mawulire temuli ssente njagala nkikugamba temuli ssente beziyinza okuyambako ng'omuntu olina nnyo obuvunaanyizibwa bunene okyali wekka olina ne girlfriend osobola okufunayo akasente akasobola obbabeeza babiri naye ng'olina omwana omubaana babiri bana basatu okitegeera olina baganda bo olina bannaffe abasinga bonna bakoze eki bayisemba patrico bagenda baselekita bagenda bakayi saabazontovu eyo akagenda kati buli omu ali mu kubanga agenda kikuulaga ekifaananyi kino mu mawulire tewaliyo kiriyo bakeizi awo gundi waali oyo omwana amakona keizi yakolaki yeyaliwo kati ali mu America okitegeera kati alaba keizi avaawo nga yalina bwezi abesa empira n'amulemerera abala asamira muli yalina abesa empira ne Trevor naye nga alina okugenda mu America abayiize ekiddako ano kiganye kikalubye so okuba nga tewali ssente mu mawulire gaffe gano ge tulimu kiba kitegeeza ki kiba kitegeeza nti osobola okufuna omulimu nti kampani NGO oba eyagala PR katesobola kati waliwo saawa zino Uganda Medical Stores yawoli omwana UNMS Shira Nduhuchiri koze mwogezi waabwe kati wano omulala yakola mu mawulire ngati mwogezi wa Nema yani nenga ali mu mawulire kati waliwo ne mukwano gwange Maxali yamaliriza agenze nga ye mwogezi wa UNRA Maxali oyo mukazi wa Justice Obungereza gwe basingisiza emisango bwe nayogerako nange mbwe omukazi bamuzannya ddati simanyi bagamba nasoma as is bwomuzannya ddati nasoma as is so mukyala we bantu bangi nnyo abavudde mu mawulire okitegeera naye nga webaddako oli ajalaba nga ntambi na communication skills nnyingi agambe ntambi omanyi jangu tukuweddemu wano obeere omwogezi wa nga ali mu UN eyo kanange ntambi nja kubeera ndi awo ng'omulimu guze tambika ogenda okubeera ng'ayogerera mu Manchester United mu Africa mpozi okwogerera Nuupu kisoboka ki okuba oli close kati Nuupu esobola okumpa omulimu nga ndika ebyo tebasobola baye ekikutta nakyo ekyo baye Makwana avaayo kati ntambi ndabye ensonga yo Makwana aveeyo clarifying wobeera nga ddala ebikwogerwako bikyamu naye babituufu jangu oclarifying ekyo kibeere on record sabeere nga yina the other side
Ireme kutwala eno as the gospel truth. Okitegeera. So nze weto bwenkirabamu makona muganda affe mukwano gwaffe sawa zino kyamutuuseko sola kumusekerera because it might kituuse okufenna eyinza okubeera nga story ya Luka nti buli mulwadde wa siriimu tandika okumuyisa ng'omuntu leka okusonga buli ssaawa lw'obeera ng'omulabye mu ttuntu because exactly the same thing could happen to you too mwagale nga yeweeyagala byali bigambo bya Kristo saagala osuke buli lwalaba obutulututtu kakati byebyo ebintu naffe kambi yakakivaamu ekyo omuwala yava eri n'atandika kambi yakola bwa kambi kozi muri mu kaliba yemu abagombo temwali rape eri yali laavu era bwakeredde bwennyini bana ekiri mu media tuli bulala lwaki bannayuganda buli ayitamu ate yakka wansi tuli bulala family abaana abadde bekozeemu ekintu batandise okugendako n'ebweru bakola zisho from TikTok n'afuuka ab'amaanyi linda katono ononsaasira era ogenda kunyambako wano tuli bulala mulimu ba key figures be baani key figures Jose Chakala mumanyi CB Toka mumanyi Tata Chimbowa mumanyi Afande yaliwa waliwo omusajja amuyita Afande abaje Jose Chakala ng'alinga omusirikale we ate oli guy pastor weird pastor naye mwali mulimu Patricia Ghetto Kid mumanyi naye mulimu Chimbowa watata Chimbowa wadde omwogedde njoyete Tata Chimbowa then mulimu ne Chibza boy coach Chimbowa mutabani we banya abala gwa bagoberera gwe ndowooza be baba amaanyi tumwogedde ani kali group erimu abantu nga 10 ndabyeko anefaani mulimu n'abakyala manya kanya onakola nero ni Kasuku Road wide ndeka abatatambula ali omu mama Chimbo Tata Chimbo mwani babano onyo Chimbowa mwalimu n'ono mu sister bon nayo yavaamu katono ya Afande kerekere ono bamuyita Afande ono ya Afande ono Patricia Ghetto Queen mama Nakanjako ono simanyi ono mukazi w'olubuto yetazaala kasa aba yalubuto enenga mulaba nesimanyi linnya ono nesimumanyi ono omusajja ono obona yalyanga amaji ndabanji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ono bakamutikkira ono bakamutikkira ono musiramu oli wa ono yagejja ono musiraamu ono ngweta musiraamu ono wensania ano amita musiraamu is called musiraamu kati ono yanyi ono ambadde kano kagundi ka basket ali ne sibitoka ono ali ne ka basket anyway bakoze batya bayawukanya audio obufulumye Tata Chimbowa ngagamba twena Jose Chakala kiwanyongerako nkuguminkirize banga ddene kano baka video yako nkalina aka mimi gadgets aka ajira akola munyo kanzanya kanu Tata Chimbowa mukawulire uri Jose bwekubeera kusasula nakusasula dda nga gwata sasula yayogera bwekubeera kusasula Jose Sebo tutandikire kula bonita kali yegwa anatedde okwogera ebintu bino mbadde saagala kubyogera kubaze sibifaako Jose watuuka ekiseera n'olabira ddala ng'omuntu atategeerera ekisiimula ekisemberayo ddala yo olukusa olugjawo oluŋŋambo no nina empisa embi tutandikire emabega gye twasookera mpola mpola twagera ne tuzannya kula bonita Sebo gwe wenyini nyini wawo obujulizi nga Sibi wakwatako milioni 7 n'ozimwa nga ali mu kuyombera ssente z'eruweero n'owa testimony nga wakwata milioni 7 n'ozimuwa Sebo nateekawo embeera nakunyigirako nze lwayite yasulanga kutebuuke nga nninya boda nzija netuuka n'ogwa kabenje twagabana wamu ssente ku milioni 12,000 na milioni ziwera 2 kitundu ndi mubi tugende mpola mpola ndi mubi siina kalungi nkulaze kala zange golooza sitegeera essente zasolozebwa kula bonita ku share yaggwa kati leka nkuwulire bulungi nze mba kubanga nina empisa embi Sebo essente zemanyi zasolozebwa kula bonita ne bye baboogerako muganda wange nali badde nabigamba dde abaana naye nze nasirika olw'okuba njagala tubeere bumu otegedde bulungi gwe gwogamba nti nze nina empisa embi otegedde bulungi Jose ekyokubiri igwe mwennyini nnyini mweyogera kula bonita Sibi n'awa testimony zabbibwa ssente gwe wennyini n'awa testimony zabbibwa ssente nakola kinzo w'empisa embi natambulako yenze yawandika omuzannyo ne kula bonita tewavaayo tuwampitako yadde ogaye bannange akasajja akawandisa omuzannyo ke kano bambi tukeebaza
bamiki babibuuzanga oba babijjawa oba baanya babijja kale katugambe tetemwampa sente nafuna ki nakati nkyatambuza ebigere sikunenya lwaki ntambuza ebigere naye nkunenya singa ku sente ezo zimwagabana kola bonita wankwatirako miliyoni nga 3 n'ozimpa okitegedde bulungi naye olegera n'olengeza omuntu ng'omufuula omusiru atategeera Jose sebo zentegeera wekuba kwekyanga n'alibadde neegoba dda sebo ekyo nga kiwedde tudde eruweero ne tugenda eruweero sente ne zibbibwa olutalo lwaliwo olwo n'enduzikiza saagala genda wala nnyo era sente z'eruweero ze zaleeta embeera abantu okutabuka bannange tukakkane bannaye tukole kitukakkane bannaye tukole tuti eyo ne bikkakkana ne lugga olutalo era ojjukira bulungi wajjako keeyo newa ne nansana n'embibikirira byonna n'ensika bwefuza ow'empisa embi oya abadde Tata Kimbowa nga aweereza mukama we oba gwe bakola naye Jose Kyakala Jose Camilio Jose Mourinho ba Jose sibangu Shalom ekisokera ddala teri kintu kimenya mu nsi nga bands mu music omulaba bandi kye kikale nti omuntu asukka omu abantu asukka babiri ye band ababiri ye duo omu yoyo abeera solo kati bands zino oba ensembles zino eza drama ne theatre owa nnyo respect ebibiina ebibaddewo for more than 30 years mpanya ekitiibwa ensemble emanyiddwa nga the Ebonies zeze etandika 82-83 nga ekyali Jimmy Katumba and the Ebonies yali ya Jimmy Katumba yatandikira ddala then bingi olugero lwabe lwanvu nnyo then Katembe najjamu awo nabeera nga is an executive founder ng'ateeka mpaka wemaana ekidda ku side eyiye netufuna esembe endala ya drama ey'abakayimbira drama actors abakayimbira omwekya James Senkubuge Andrew Ben Kibuuka Aloysius Matovu Joy Leila Kalanzi ali mu Afri talent kati mu bakayimbira twale basatu abali bahead abali abamaanyi nnyo Andrew Ben Kibuuka Matovu Joy just James Senkubuge abasatu nga buli mayina rolo ye yamanyi ja play ne Aisha kwane bava ne buto Aisha nedda Aisha bazze 2020 togerere mu 89 88 86 government ya Museveni ngeze ne bawana sente nyakola omuzanyo gwandiwulira ndiwulira bamu kasoli gwali gwanisa sirimu ne batambula aba Charles Zonto bu Kenya muvawala nabo ne beyunga kawo Masaawo then esembe endala zaga kutandikira okumu ya Damanze Sembo ne Afri Talent Damanze Sembo yo mugenzi Katolubwama nga mwali amu Katolubwama Basennabulya ba Robert Nsirikidde abo we batyo ba Rika pale bo bali eno mu yakuyimba then Afri Talent Omumbejja Mariam Abe Mchivi abo bali abamaanyi then Maso na Patrick nabo ne bagenda nga bagikola ki bajeyungako ba Ruth Kalibala bwanika ne beyunga kawo bingi niyo genda okubalabanga bonna nga betubogedde ng'ogyeko Diamonds Sembo nti omukulu waayo yakita zonna zikyakola ki zikyaliwo naye ensonga lwaki zikyaliwo one nti besisinkana bakyali bato nga balina ebibagatta biyitirivu ebibagatta byaliwo biyitirivu nnyo bali balina ebigendererwa aims and objectives are streamlined n'ekirala baali batendeke abasinga era olaba ba Mariam abo bakato baddayokko ne basoma ne kye baali bakola ekyo ne baddayo makerera awo ne basoma abasoma kugamba ne babawo okubangulwa omuntu n'akitegeera now this is my career obeera ng'omanyi nti no ye career yange ogenda ku exercising ebintu nga professionalism ogenda ku exercising ebintu ng'okwerekereza bibeera bingi nnyo ebibiina ebyo bifunye emiyaga the storms mu bibiina byonna nga byembyogedde storms ezo nga z'amaanyi nnyo than ekituuka mu groups z'ennaku zino eziri mu kusasika after eya ezimu tezimala kona anniversary ya myaka 5 ezisinga nga ziweddewo naye bali eddogo libeerawo n'omanya nti n'ogundi yandogo n'ogundi yangendera kubasa ne beekubira n'obuyimba twakutegedde ebyo kakati
ogenda okuyibala abalamu nga abasajja bali bambi exercising mu nyembera za kisajja kikulu n'amanya nti nnono musinga kino nsinga kino wekityo naye mwetaaga nanga ajja kunetaaga bwebityo mubeeramu koku abavaamu n'ababuko n'abalala bakola ki abayingiramu transition nebeera nga eri smooth kwavaamu n'ayingira ne bisigalawo ebbanga n'ebbanga twalabanga Ebonize eyo ng'ekyayina ba Dr. Dick mutemwabalabako Dr. Dick yattibwa amasasi ge bakuba 2 Dr. Dick yali character mu Ebonize abali bakola That's Life matu nebibaawo ne balaga ku TikTok balaga TikTok gundi Uganda bina Uganda basaako life matu That's Life matu mulimu oyo yalina akalevu yali awo nga alina kati awo katunga alina ne galubindi malimu omusawo Omuganda mbira ku TikTok okitegeera omali nakawunde yes malimu nakawunde malimu ne Olga original name Sobayani mchala ali awo yindoza yali muzungu yalina alinya Olga siri abazungu nanti nenga character Olga yali azanya ne bani mwabo benyini banakawunde kati ali bweru ndoza oya maana akomawo webityo now ogenda ku kibiina kino ekiri mu kweyuzayuza mu kusasika it is very very unfortunate olw'ensonga nti abaana abo nga wobamenye because njagadde enso bambuulire ndabo bambamanyi off head nga basinga mbamanyi nti babadde creatinze content asobodde okubeera nga bamanyisa mu kaseera akatono ennyo thanks for these online tools eziriwo essaawa zino nga TikTok zibakozesezza obulungi ennyo nnyini ddala era babadde batandise okufuna erinnya babadde batandise okuba nga bakola solo performances bonga bobulafuna kati awo egos ndoza nisanga okubeera nga ziyingiramu egos kusinga ego yingira awantu walina okubeerawo abakkakkana waliwo omuntu ng'omumanyi nti oyo omulaba ayagala nnyo ego yebeere massaged ne mumumanya nti karakita ye gwe nogambye nkanji kakkanye nze massaging ego let me compromise yes let me compromise myself pichi kale genda okutuukawo bona nga tewali ndowooza ali wearing kukakkanya ego eyiye kakkanemuko babireko gwe bamassaging amade balls buli omu yali amanyi waakabi ala following TikTok yes kabyokka nekyokubiri nti I can do it on my own wasibitoka woba omulaba essaawa zino sibidwa can survive content we gwa nabeera yasinga kati ajjana kuba Lord Kansala Makindye ogenda mukulaba nga sibitoka asobola okukola content n'atambula ekyokubiri ogenda Jose Chakala still naye kyekimu tata Kimbo wo madde mulaba nga mpangisa kuziwi Jose Chakala yo mukwantu na soko ofulenga ku TikTok bonna ogenda balaba nga kyekyo then ensonga enkulu ennyo ebyaddala ebeera nnyo wali ku kibasket kisero sente nti ekisero ekyo tuba twegasa abantu 14 tuyingiza sente nga tukoze production emu tuyinza okubeera nga tuteekamu kingi ne mu ngabana wano nga yakoze omwakola ki asinga kati nga essence y'okukola production eyawamu nga muli abantu 14 nga yomba mugenda okubeera nga mukola body mass bracket soft division subtraction ng'omuntu addayo n'emitwalo 2 ewaka abamu tebaddayo nazo excuses zijja ajja afuna na accident ku body abyogedde ogenda okukubakubamu wano mu esembe eno eyawano nga byemufunamu ebirungi ebirungi nga bitono okitegeere ekyo n'osooka n'okigumira tewali ssente naye tweyambayamba mba na production nze Jose ngenda kuyita bano bagenda kumbeererawo mba na production nze sibitooka bano ngenda bayita alina kwentandikira ngenda bagenda kunnyambako ebyo nobeera nga byokyagumidde naye webeera nga basket etandise okubeera nga efunda ate ne mujjamu ne zino entale ezo eza who is the boss in town ezo bwezityo who's the big dog kiyinza okutuuka mu kiseera nga mugenda kudda mu mbeera yoli omukyala yani oli omukyala yagambye nti irreconcilable differences ezize ne Biniganda yani but Nick Berry kati nga differences ziyinza okubeera nga probably bayinza obutazikola ki n'ekyokulala balina okubeerawo ku omuntu omukulukulumuko abasinga kati ogenda bala abadde benkana myaka 22 sanga mbeeramuko basajja bakulu basaba zonto yanga zonto mukola ki yeye nga yagwawo muguma yagwawo akana akatoka kulumya ntoga nno banfu obakati kati omuntu omukulu nokulumya omutwe ofunda ko omuntu tugenda okulaba mu phase eno buli omu kugezawo kwagala ku defendinga nti ye mutuufu awo kiba kitegeeza nti oli agenda kukola buli kimu ajjayo odi agenda kuzijjayo approving embu bannange sinza alina obuzibu Jose Chakala yaliko obuzibu Kimbo yalina obuzibu kati ye phase tugenda ogenda bayinza otwala nga omwezi mulamba
then tufunemu phase eyokubiri bali 14 kati nga mulimu abefuminzemu abasatu mu abefuminzemu ababiri na post ya afande yavayo nagamba avuddeyo iye nga afande nasigala bomu nenga bonna nze believing they have bina talents. But this guy is nice. Bonna abana Tata Chimbo wa mulungi. Wabamboga kati kumbaga mulaba. Yes. Atamanyi Oluganda. Ate ye kati ekyabasinga ko yali multi talented ayina diversity mu. No zina anel dance byazi neyo. Ebyo asologena ku mukolo n'agwamba dakika 3 ngali bogwa act yemu bwezi yali okitegeera. Then mulimu abalala nga okola act ayina ku stage oba videos zino zebakwata. Kanjaze work alone? Kizibu. I don't think so. Kizibu. Omuntu omanyi obunafu n'amaanyi I'm not trying to kumussa wansi. Naye ate survival ya Tata Chimbo wayeri waggulu nnyo kuyajjuze as a single act. Tuli mu ddungu. Buli omu agenda kukwata agende mu nsi ndala. Agenda ogende Egypt agenda ogende Southern Sudan agende buli omu akwata ensi ye gyagenda Jose can survive. Bulungi ngali bwomu. Bana abala basanga Egypt n'abakubira agati kwatu. Gojja kunkwatira kambulera. Ogenda kubeera prop. Ogenda okubeera tenant. Ogenda okubanja sente tukwate yakantu. So ogenda okulaba wano nga alenga webeera pen. Oyo Chimbo wayogedde yabadde writer. Yabadde awandika Dr. Brain waabwe. Omwana Sky yakole Dr. Brain ne doki nakala ya Sky. Buba Baiba bileta. Kasita apereza. Kasita kueleza. Apereza kati. Apereza. Nani omwana oyo. Unayimba 97 na video ya basi dunia. Nebandange Sky. So bambi abana abo tubasabire kubanza sagala tubalosing they baina talent ya. Gwe ngate bakusala ku boys de michu. Kiganye mu kiteyi. Anti ngamba wekibasiga mu kakakintu. Ne ebitonde byabwe byonga byo sagala bifiire wano. Ntambi. Wakati Patricia Sewungu Patricia n'abakoza. Banga ali mu America. Ali mu America. Kacho yaterera. Ate mwana wa buwala. Ebikisa byo mwana wo. Atano w'olubuto. Atazaala. No mukazi atazaala. Nakanja. Yani obaye mukyala Chimbowa. Waliwo omukazi ow'olubuto atazaala oyo yani. Oyo alina okwesiba nnyo ku batata Chimbowa. Kati Mama Chimbowa n'ama Chimbowa akola ewalo Kasukwalo Dwight. Mama Chimbowa asobola okukola act yekka. Mama Chimbowa ninga simanya kola ewalo. Just gotomanyi mbuye Mama Chimbowa. Naye omumanyi face. Gobayita Kaddurubaale. Kaddurubaale muddugavu. Jamundaga. Nani mushoje mwakola alimu. Nga tokola naye. Yes. Cheo ayino sigala nabo. Ala madesimu inti yagenda nakola ko naye. Wakola ko naye. Kati mulimu abalina okwekwata okubekwatako kuba kati wana emitwe ena. Ogambye na musiramu atunda kimasimu. Did akayani atunda masimu. Oyo ali okay. Emitwe esatu. Si bitoka. Oyayiseemu dda. Tata Chimbo. Lord Council yayiseewo dda. Ne Josu Shakala. Abayiseewo. Je mitwe esatu. Kati bana abalala balina bana basatu balina okukola busabu groups bafune ku bano. But I think one, if those differences can be, if they are reconcilable, we look at a bigger picture. Tunete tugenda okufunamu. Enyo kibadde kirinyo olaba wano mwemunzo kiranga ekyo okusaga ne wano olaba munya kyemufiirwa ekinene. Wandibaddewo omuntu ali agenda kwesimbawo agala nti agenda omukampeyiningirako. Otyoga leero Sky bagenze hoima semba buli. Bagenze kulya sente. Oli abayisega munya TikTok ey'amaanyi muna following mujje. Bagenanga egganga. Ne bage ostegera. Kati ngamba so we look at the bigger picture. If these things can be biso okugwawo. Mutuula ne mukkanya. Saagala mutuuke mbenga boys do michwe. Mutuule mukkanye. Ate bano balina ekibagata nti balina ekitone bo bazanyi. Boys do michwe osobola okugamba nti ababiri bali bayimbi omu yali bloga biki nga buli maso olokwate buli maso okwa era buli omu akola bulungi. Yes ne kati bano bona ba kitone ne ate gundi yayogera akantu yali Geoffrey Utaya. Geoffrey bamubuuza lwaki Eagles yasaabulukuka. Naye ensonga ze yawa yagamba nti atuka ekiseera nga tukuze tufunye obuvunaanyizibwa bungi ate nga ssente zetwafuna tuli ba myaka 2 nenga tosobola zifuna obwomu. So wano mulimu abasobola okusurvivinga bokka. Ate mulimu abasobola okufiira. Nekinamiro kyayogera ekintu ekyo. Lwaki gundi yagwa. Danyu oba kulemu inyogo nkigamba time yatuuka ekyabaawula.
ng'alaba nga bw'oba opangisiza Geoffrey Lutaaya ompangisa $6,000,000 nga yekka ate nga ne balinganga bandi bonna millioni kitegeera kati oli n'abala nga Lutaaya omuyita ejjinji eyo n'omukwasa nga $10,000 n'ezi ate zaawanga bandi Wonega yali Misaki yakyogera n'agamba sente ze baafuna nga baawukanye bali tebazikolangako nga bali bonna kyenkugamba nti wano obalamu nnyo basi at the end of the day Shalom ovudde ku bino ebya nti obano agenda mukala agenda yita banne naye ekiseera ekyo kikyali mu goods esobola okuba malamu Jose Kyakala yagula emmotoka omwaka ogwedde yakyusa aliya yakyusa Jose Kyakala n'obulanga akola afuna endorsements ze aye n'olumu bambi nze ekinnuma bano abalala babadde bagenderako waliwo yali amagi oyo alina okugalira ddala alina okukola ki alina oliira ddala amagi kati oyo omusaasira alina oliira ddala amagi yalina obatuuza mukwano gwo aliwa ali depressed oba ssanyu aliwa Naalongo Anteira wamulabye namulabye omwogerako ki mukwano oyogera ku video ezafulumye nga ne Grace Remy video za mirundi ebiri zinalabye waliwo ya Grace Remy tugamba ono mwana wa Karaoke amuyimbi wa band Karaoke omuyimbi kasayita kali akabadi ne kaganda nati bakola stunt ne Kwasuriki bata Kwasuriki stunt nalimba balidde balina okuyita nange stunt kyannuma nalimba balidde najjo Kwasuriki mufumbo akamukazi yamusa ku pressure nalimba balidde omanyi kasujja ne stunt negana my stunt zino ziri wezit it makes you or breaks you the stunt oyina okugireta ng'omanye kuyisa weegaana okona n'okomaawo kuba oyo omwana yali atukutte bw'ati mweyo skando ya Coach Rick oyo Grace Can Grace Can yafa yalwala kati oyo Grace Remy Bahati Grace Remy bamuta Grace Remy omuwala baconfuse omwana Grace Remy ayimba mu band okuyimba kwamanyi bino ebya band but ebyaki ate ebibye ebya live band ate ebibye bonna nze ngenda kubulira amazima Katonda mu ggulu Katonda ono muzibu nnyo osobola okusanga omuntu ng'ali awo asobola okuyimba ennyimba za Davido zaani n'azikuba budinda n'omugamba aleeta olulwo ndi mu kkubo njija toyombako kintu kireke ekyo kireke atakireke kati ne Precious Remy Grace Remy Precious Remy omukazi omwana Grace Remy yatuuka ekiseera n'alaba ng'asinga Mariam Dagira okuyimba asinga Juliana Kanyomozi okuyimba akwatiza Juliana nazikuba eza Irene nazikuba eza Angela Karwena nazikuba angende mu studio naga kati bano olaba nga Tamalowozi gaba ne bana abantu ne bakuba endulu ne bali ebyennyanja ayina byakubira gye bali ebyennyanja baga ya buli mande bali buli saa ubundi ere gye twagenda luli bayitayo batya anedda abeera gaba abantu ne bali ebyennyanja nenge nyimba za kubasizize ne bali ebyennyanja bwakuba ezize n'agenda mu studio yamuwarayita n'oli mbalulirako nakati neombuuzamu ekigambo eki mulimbala Grace Remy sina kyemmanyi kati Grace Can oyo Grace Remy Grace Can ali mu ddwaliro kati Precious Remy n'erinnya esinali bannange Grace Remy liwandika oteekaawo bwoti ku sikubuti oseko Grace Remy Grace Remy yaga wakuba oluyimbo ndamera nakuswaza takuta amaking sure when a man is down oluyimbo olulwe n'alaba nga terutambula nga alowooza zesino ansiisitira nnyo nga mpisanga omwana anakata kamuyisangawo atakwagala obwomulaba n'abawo akazinda bite ebintu endulu ne zikuba n'alaba nga Betty Mpologoma Precious Remy Grace Remy akagende mu studio n'agenda mu studio n'akuba oluyimba bulungi n'agamba eno hit olaba mbadde nziramu zaabali olwange terwaganirayo mu studio wadde okufuluma wano bateka kaddomati kano kolinnya olimbala Grace Remy terakadde kaddomati ka studio terwafuluma wano ebaleko engato koye kankubire Coach Rick tukoleyo akabadi koyo ka stand kandiba akabadi baby akabadi nondaza oliba ne lubadaza akabadi Coach Rick obakagweramu zino ziba zirazi
zino zibabbeero zino akazito kazituulira oluyimba lwabadaaza ebima bya Coach Rick ne bituulira oluyimba ne lugaana lwa stanti mbi kyenkugamba nti okola kati essaawa ezo njagala ombuulire after the stunt ya Coach Rick ne Grace Remy wo nazemu omulaba nga ne Anteira webale nenga waliwo period ya myezi singa 7 nazemu omulaba because that was last year nenga abadde ayagala okubeera ng'ayimbanga ki nga ye kyenkugamba nti okola akabadi kabale bulungi olina okujja ntambi ne bakubalira kye bayita obubadi okitegedde naye nagezaako okubalira wakola akabadi wawandiikira gundi Gloria Bugi akabadi yayitawo era ali bulungi obutambi temwabulaba obutambi bwatambula ani yayita idea gwe oyo bayinza okunkwata sinze akabadde ka script sagala bampita aba integrity and ethics kakati oyo nga tumutadde awo Remy bambi nti yakonera omukazi wa kibi anagana okuza nazisala akyakuba olulala kale kato Remy tukusabira mukwano Remy kati tugenda okumulaba ng'ate ali nani the depressed Anteira nga yambadde bannange nalongo kikaki ke yali ayambadde kambuze is she pregnant olubuto lwe yakamala okuzaala she's not pregnant olubuto lwe nanya kuna mkono gwa mama bagaba omukyere ku mikolo anyway ebintu ebyo biri sensitive sagala ne bigena ebya bamama nga bazadde na bikisagala abantu bantwale bulala naye nantu asinga wazaala akyuka the body changes image anti kato body we changing you also do yourself a favor not exposing a new state gyolimu eyo nga wakamaliriza because ogenda tujjamu ebigamba abantu otunyigira ate batunyigira okitegeera there is no way you could put on such stuff but I think she was having fun I know and also other mothers abakazala babagala having a fun but not until when they can okitegeera akateguweza omwaka bucyangazaala olina mu mwaka odanga mwezi gumu ekanaawe omukazi alimba bade temukuweewetanga ndowooza yakazaala emyezi ebiri simugoberera omukazi azeze omwaka bukyanga mama Fina akola ki amugulya kesi y'ebintu awalimba you have to put your body back in shape yayo because you're a public figure Anteira bigana for crying out loud no wachi biba bigana oludo lwagaana ayika yagezaako anyway tomanye kale bantu bebayitamu baluganye then oyambala decently because ogenda kuvayo Dr. Spire akole mukakati onukole onyige kati nagera nayambala ebitajja ate nga abadde nga abyambala ninga ayagala okuprovinga ki omanye obuzibu obuli Shalom bantu kwagala kulagako nabutayagala kufira mu firimu zizaabwe omukazi oyo agenda yayambala ebintu byayambala public nemukola bulala nayagala akomewo mu party tumbu nze am doing me okitegeera because balina pressure ku mirimu gye bakolera nti bagala muntu alina ratings atambula but I think kansala ekirimu kyono ebyo na Anteira byakola byava ku bantu basatu madenzi jawaawo madenzi jawaawo kati omukyalo oyo alabika alina ekintu kyayitamu alabika kankokerewo nti alina ekintu kyayitamu ekiri mu kumucunya psychologically and emotionally ekiri mu kubeera nga kikola ki kimucunya ayinza okubeera nga ali mu nsi ye ng'alimu nayekka emikwano isobola okubeera nga najje egimu kwala omukwano gw'omu eyaŋŋamba nti yali amuwa engoye nga tamusasula bulungi n'amuleka kwe kwambala egyo emizina gyakola ki sokoleke kwe kwambala ki kati osobola okusanga Anteira mukazi wattu ng'ali mu nsi ye emikwano gyonna ng'egimu gyakola ki nakyo ekyamu Anteira kyalwana emikwano gye teyatasulanga abantu ba make-up nangoye abombalina naye gwe nogamba oyambala emizina ati oyo mukwano gwe yali amwambaza oli gwotegedde yaŋŋamba kayambala emizina egyo paka walikomawo nga nsasudde nja ndi mwambaza tomutegedde oyo omuwala oyo tegedde abyogera wendi waliwo okitegeera kyogera nti gyali emizina si bigambo byange okitegeera kati giba gikulabikiranga ebivaazi aizulu so emikwano waliwo oluyimba lwani lwa Judith Babiri olwanzijjukira nti egyali emikwano kati balabe bange eryali essanyu kati maziga gokka nsula bubi ennaku ennuma nze Teira nzijjukira kyola kati ali mu nzijjukira ene gye bamulabe ng'ali mu bya Bayibuli agamba Katonda akole kibannange oba yalokose teri muntu yadde akola kantu because that woman is an actress
she's an actress not so simanyi she's an actress ila bi acting anoteka wese mtedi muntu abera kola katonda ngali mu afinye go notekawo kamera nokole sale eyo ngeno oli ku TikTok tusome mafyo agamba bwet ebyo okitegera mukama abekwajjukira yes depression yekuba the depression yankubako konengenda ku ATM ngali na remote nganoza simu nyentukawo walinga remote kati antaira ayina kintu kyakola ki chaitamu yataga kubudabudibwa most probably nga kya mukwano bamukyawa ng'ensonga za mukwano ensonga z'omukwano ezo zisinga okubeera nga abantu ddala abakyala nga zibajjirako ddala abasajja sente tugwa n'eddalu n'owulira obusungu yakusuubiza sente kazi twagala kukola ki n'okwimuka tosobola kuba ng'oyimuka sente nga tolina gwe omusajja naye kati ku mukazi bo tebafa bina ku sente bati omukwano love naddala ku muntu gw'olinako love eri emotion nga mukolayo akantu katulina okwebuuza omusajja gwalina oba akyamulina bakyakolayo akantu baludde akantu kengenza okategedde gebeekwatanga okwekwatamu simanyi kubanga omukazi ebyaddala niwaba alina ebizibu kasita omukwatamu kkono tusa ku wuyiro tosobola kumulaba nga ali awo simanyi jjajja balabalabalabalazi ku TikTok tobikuleyeremaya twagaba omusajja takyakiika mbuga anti bya mirundi ebiri ekisooka bo bakyali bonna twabogerako awo wabeera bakyali bonna bwe twatumanyi bbali n'akubira akasuku essimu baba bakyali bonna baagala kuntuuza mu bigambo baba bakyali bonna bakolayo akantu kuba omukyala babeera omukolayo akantu babeera happy nga loka mukola bulungi kisinga makona oba tokyamukolayo kantu bano banna abamuliraanye ono alina enguudo mu mutwe yani kaleera tosobola kulaba nga muno yeetaagayo akantu nejjija muteesa pro nemukwatayo akantu nemukolayo munnamu akantu twala eri nemumubudaabuda nemumukwatamu ebyaddala muno mulaba nga abonaabona ku mulimu ekyenjirisa kitegedde ekyo ekyenjiri ali mu kulaga nti ye yafunye Yesu abamwogerera mwe mumanyi okitegeera tava ku Yesu naye teri muntu afuna Yesu n'agala ataprovinga nti alina yafunye Yesu amuteeka mu kamera wano live mu bikule Yeremaya n'ayogera ennimi awo na speaking in tongues ayogera ennimi yayogedde ennimi twagala bakakogera ennimi nakabye ng'asaba amukumwe Katonda agenda bakwatako bambi kyasize okunkwatako bambi Sala gye yasabye ey'abaana be yasabidde abaana n'amazika ne gakola ki mukama yamba abaana be bambi so ani abaana ameka balongo bokka abo simanyi baana olambadde simanyi tuno yazaala nti simugoberera nnyo kiri awo alina abalongo beyazaala mu SB4 badde simanyi tugguse ensonga so omukyala bambi kyonna kyayitamu mukama Katonda amusaasire akivuunuka essinza kyagaliza muntu mulala yenna kimubeereko but it seems nti alina depression ey'amaanyi gyali mu kubeera ng'ayitamu naye ng'ate ali mu ddinaayo nga ye nti takiyitamu era ali bulungi nnyo so kwagala okuba ng'afuna validation eno mu bantu okuba ng'akola byakola nti everything is normal muvuma ekipale nga nkyakomawo ng'alina kyala kyayambadde olumu ng'ayita na bute ekifaananyi ekyasembayo nga n'obutasobola okuba ng'abuyita okulaga mbu alina omubiri omulungi awo nabona kwagala kuprovinga public ene kutaddeko eryanyi but sometimes you don't need sometimes what you need okutakinga back seat sit back yes n'okomawo nga olina amaanyi like okomawo with the bang naye kasobeera ng'oli mu transition y'okulwanisa depression naye ng'ate weyongera depression wadde space kuhiringa onyigidde buli omu buli anakola comment etali mu favor yoyo omukolere live namba oli yitabiri nako yakoze comment ya moving zedda on you understand so bambi Precious yan Antaira Anatalia Ozoyo Antaira Ani Taira nalongo Antaira Antaira tuberenga tumusabira mukazi watu kyonna kyayitamu nenga ne baawe tumanyi nsigo emanyi yene yandibadde time entuufu okubeera nga amuyamba bambi langa ba sponsor yes ba sponsors bafa olunaku olwaleero of course sinza kwerabira kubagamba bannaffe abamu no watch timbagano gwa w mwene ngbayitaga muno watch account yes munnowatch.com mubeerenga mulaba films enjogerere ba VJs ba Uganda abenjawulo olunaku lwajo nali ndaba seri kweri mpya ya VJ Junior bagiyita 01
ngenda gitandika lero 01 mwerenga mugiraba ya butundu ndoza nga 8 nayo teri season ya kubiri olaba n'otambula n'ogenda ya kabaka Robert De Niro abasinga bamuyita mwerenga mugiraba sako ne movies of course endala movies ezigwerawo mba videos ba Uganda Junior kwali Jingo kwali Emi kwali ISP kwali Shaukali uliyo yakutumira amusanga ku TikTok kwawo nanganda biramu tambi sajja wange mwagala nnyo oyo yes so mberenga mugenda ku kutuga fogo bale Vijja Junior buli lwa kubiri abera ku sitabera bali ku waneka Kawempe Las Vegas yes Las Vegas Kawempe buli lwa kubiri Vijja Junior abawo live bayogerera filimu yes era twabaddewo n'oluwedde amina so bambi muno wachi mugendeko abalina amasimu application muno wachi kweri ku iOS ne Android abalina TVs and gundi kwerera application namwe abali ku www muno wachi tukogera ku laptop na ba desktop muno wachi we buwomi mitwale 3 ja Uganda nataga buwomi ngeko berigenda mu fumbiro kulabo wado omwe je tugenda mu tugendamu we surprising kuyidi family jiwe muno wachi kuyidi singo gaji banya automerera bakube n'amaguru sako muno wachi bali ebizibu yes abo kubiri beba aba Fasil Safaris bali Bukotawo Old Chira Road yawo plot 129 bano nga bakuyamba okubanga bakutekera ku lugendo lw'okubiranga ogenda okulambula ebintu ebyamasanyu mu gwanga Uganda wano ebintu obutonde abagalo proposinga omambale mu game park proposing leyo nganyerayo nengerabe Fasil Safari kuyambako omuntu nomweko ku kintu ekipya lave sana kuberanga kati omutufu na family omukyala asibye abana basibye kubira safari yes oyidi mujirireko mabireyo mujirireko mu national park bayire chikola kuyidi mugende echobe ku mountain Elgon the hot springs webale nnyo mutwale bano aba Fasil Safaris babikutekera nnyo sakona musibye yes sakona mwabagala ogende bweru wegwanga abakola air ticketing bakola ne visas kitegeza nowe agakutwala muntu wo Dubai ekyo jagala mu proposingira bakikolera kuyagala genda yuko yagala genda Canada yagala genda Ludawa bakolera ku air ticket toferebwa genda ku Fasil Safari ku namba y'essimu 0200 94 42 ne 0393 24 788 beba Fasil Safari za Old Chira Road plot 129 awo ebukoto nabasembereyo ddala ba Equator Gates Hotel Bulenga Equator Gates Hotel bakugamba bati abo bakugamba nti no gwe yes gwe na agala okubeera ngo umula muko bagala wali accommodation wifi yabwe backing esimu nnyo wifi eri fast yes speed kaspa we kali ka massage sauna steam bana mugende nje nkubira nya abasilamu batu yatero market sibalanga tsasi omukyala asibya basibye bagamba nyine lero batwale ekutawali ebulenga yes fugo batwale wo basule nnakunga bati nokusate basera ebisule be beyi yanseko buseko basule ko ka muogereke basumbu wa mga tumanyi twaje tuyomba nereka tweyabize wano mu ruumu muogereko webale nnyo so Equator Gates Hotel bakugamba nti gwe nawe ayagala kubanga opangisa ekifo okukolera mu birthdays graduation baby showers bakwaniriza namwe balina honeymoon nga bakamala kubanga owasa omukyala wo so lugenda n'okolerayo ku honeymoon balina packages za honeymoon empitirivu bakubire ku namba y'essimu 0200 90 340 kanjiddemu 0200 90 basangibwa Bulenga nakuwadde ye Equator Gates Hotel Bulenga sule bulungi mweraba